Bannayuganda balina embeera oba oli awo kwegamba gye bawulira obuwulizi naye nga ebifaananyi weebiri ebitusiigiddwa okuba nti tugitegeera mu mbeera ey'okufuga paka kufa. Embeera eno munnange yeeyolese wali e Cameroon. Embeera yeeyolese wali e Cameroon anti pulezidenti waayo munnange alina kufuga paka kufa. Eyajja mu buyinza 1982 muganda wange Biya essaawa eno alina emyaka 91. Naye okumwogerako oba okwogera ku mawulire gonna agamukwatako kubanga already abantu beebuuza ali ludda wa ali kuki namukadde Biya ali kuki. Kati olwo gavumenti munnange bwetyo neevaayo neewera amawulire gonna oba midiya yonna okubeera nga eyogera ku bulamu bwa pulezidenti Biya oluvannyuma lw'amawulire munnange okusaasaana nti ayinza okuba yafudde. Bino nno byaliwo wano e Uganda, byaliwo okwo mu biseera by'obote awo abaaliwo mu biseera ebyo nga bategeera bulungi batugamba nti nti kati wano mu Buganda wano ng'okwogera ku obote mbu mwogerera mukaama era nga balina enjogera yaabwe teboogera directly nga bayinza okugamba nti omusajja oli nga bategeeza obote ng'okumwogerako muganda wange bamwogererako eyo mugwama ati omusajja oli. Kati ne Cameroon munnange bwekityo bwe kiri era nsuubira okuba nti singa Bannayuganda mwongera okubeera nti muwagira muyinza okwetuuka nga nammwe muyinza okutuuka ekiseera nga nammwe mwogera bwe mutyo anti amawulire lugasaasaana nti ali ludda wa. Kakati muganda wange e Cameroon bamaze okubeera nga babawera era na wana Uganda nsuubira okuba nga bijja mu maaso awo bajja kubawera okubeera nti temwogera ku nsonga eno era nsuubira okuba nga omutabani abajja kubeera very active teri kwogera kulinnya gundi anti era twogera mpola kulinnya gundi. Kati munnange e Cameroon Interior Minister atanga nti yagambye regional governors nti stories zonna ebiboozebooze ebyo ebikwatagana ku President Biya nti ayinza okuba nga yassizza ogw'enkomerero tebabyagala kubanga bikyankalanya eggwanga. Era munnange ne bakakasa nti any debate in the media about the president's condition is therefore strictly prohibited. Era ne bongerezako ne bagamba nti the offenders will face the wrath of the law. Kati munnange musajja mukulu w'emyaka 91 amaze mu ofiisi wa president emyaka egisukka 40 era ono abadde tanaba kubeera nga alabikako okuva nga 8 Septemba yasemba kubeera nti nno alabikako mu China Africa Forum e Beijing taddangamu kubeera nga alabikako. Kakati munnange amawulire ne kabeera nga beegatyo googera buli omu ayogera kiki Biya ayinza okuba ali bubi oba kabe kasinga ayinza okuba yafa. Naye bo munnange nga batukakasa ba officials batugamba nti nno ali mu mbeera nnungi era nti ali Geneva, Switzerland gyawumuliddeko oluvannyuma lw'okukoowa nga gyakava okwetaba mu China Africa Forum mu Beijing. Kale bwati munnange abasawo ne basalawo nti engeri kiri munnange mukadde emyaka 91 awumulireko awo nga bwe bamujjanjaba mpola obukoowu bamujjanjaba obukoowu asobola okubeera nga akwatagana bulungi nnyo n'embeera bamukanika. Era nga tebifuna okuva ku ambassador wa Cameroon e France nga tugamba nti president ali mu mbeera nnungi. Munnange ono ye president mu Africa akyasinze obukulu era akwata kyakubiri mu abo munnange abakyasinze okulwa mu buyinza era nga amusingako akatono ennyo amuvuganya kugamba akyamuleebya
ye President Theodore Biya Nguema ku mulirwano awo mu Equatorial Guinea. Kale munnange niwakubadde amawulire gali bwe gatyo naye nga government spokesperson amanyikiddwa nga Ron Sadi bwatyo yakakasiza n'agamba President anabakubeera ng'oba afa oba mulwadde nnyo naye agenda kubeera nga akomawo mu nnaku ntono nnyo eziddako awo. Cameroon ggwanga lya mugaso nnyo mu West Africa kubanga ensi nga Chad, Central African Republic eziri landlocked ezirina access ku mwalo emigugu gyayo oba zikozesa Cameroon nga ekkubo okubeera nga munnange bayisawo ebyamaguzi byabwe naye nga side zeeyo still ba jihadists gye bali nnyo era nga bannalukalala bano munnange bakambwe nnyo bataddewo obwonkeke bw'amaanyi nnyo okwetola Lake Chad bwetyo munnange Cameroon nayo neeroza ku bukambwe bwe bumu naye munnange kisinga okwewuunyisa side zeeyo abawagizi ba President Biya munnange bo baagala akomewo ku kisanja ekirala eky'emyaka 7 mu kulonda okujja baagala akomewo alina emyaka 91 naye baagala akomewo yesimbewo ku kisanja ekirala eky'emyaka 7 kugambye nti ebiriyo tebyawukana n'ebyene Uganda bifaananira ddala era ebyo byonna byonna wano Uganda mujja kubiraba mwatandika dde okubiraba era munnange bigenda mu maaso wabula nga ono amawulire ag'okufa kwe gabadde nga gajja gabaawo yafudde wano Jimmy Museveni baamubikako n'anyiiga nnyo naye eyo Cameroon munnange amawulire gabaawo era nga kino kijja olw'okuba nti ebiseera ebisinga obungi abulawo nga tebalangiriddwe nti President alaze wano era abantu munnange ne bateebereza okubeera nti oba oli awo afudde. Abamuwagira Cameroon bano bawa ensonga nga bagamba nti engeri gyakwasaganyamu ebintu bo bajagala kubanga ba Prime Minister bazzenga alonda alina enkola ey'okubalekera okubeera nga bebasalawo butalonda ba Prime Minister bakisiikirize okusinziira ku abo abamuwagira side zeeyo so wano Uganda bo muganda wange babeera bakisiikirize kale ekyo kye babumanyiiko naye teriyo ggwanga nti liyinza kubeera mu bantu bangi kubeera nti nobaagala omuntu abeerewo olaba ne Gavt eyali awo abantu kumpi buli kimu ng'afuba nnyo okulaba nti bannansi babeerawo naye era bamaliriza bamutuusizaawo we baamutuusa.